Erinnya lyange nze Birungi Linda, nina emyaka 34. Saasoma kugenda Kiwanvu nakoma mu senior 4. Nina abaana 3. Nzize wano nga nnoonya omubeezi. Nnoonya omubeezi nga mukakamu, musajja muwanvu, nga wampisa, nga alina ku ssente. Nange ndi mukyala mukozi era ntunda ngatto, ndi mukyala mukozi. Neetaaga omuntu ajja okunkwatirako, ate neetaaga nga alina ku maka yazimba, koye okupangisa n'embeera ey'obwomu mpulira ngikooye. Mbeera Mbale mu town. Ssebo. Wakuzaalawo? Ewaffe Masindi ssebo. Oli w'e Bunyoro? Ssebo. Mbale okola mulimu ki? Ndi business woman, ntunda ngatto z'abakyala. Kati okutwaliza wamu ebigambo by'omukwano bino obisanze otya? Mwami Kaggwa mbaddeko nabeerako mu mukwano n'omwami naye ne tufuna obutakkaanya, so nimbita kati mbadde mbeerawo n'abaana bange actually, naye ndabye nga embeera ennyigirizibwa nga neetaaga omubeezi ssebo. Bikunyigiriza etya? Mwami Kaggwa neetaaga embeera onyigirizibwa nga tolina mwami, so mbadde neetaaga omwami ssebo. Kakati biki ebiyinza okulemesa omukwano? Tewali kiyinza kunnemesa mukwano. Biki ebiyinza okukutamya omukwano oba abasajja? Obwenzi, kubanga toli mwesigwa. Saagala mwami mwenzi ate nga si mwesigwa. Ssebo. Kakati birala ki by'otunuulidde omwami by'alina okuba nabyo? Njagala omwami nga mulamu, kuba nange ndi mulamu. Era njagala omwami nga alina ku ssente, kuba nange ndi mukyala mukozi. Naye njagala omwami nga yazimba, saagala kupangisa ssebo. Kakati omwami endabika erina kubeera etya? Njagala omwami nga muwanvu, nga si muddugavu nnyo ate si mweru nnyo, nga ali slender. Ssebo. Omutindo ogukuumya otya? Ndaba onyirira bulala. Ssebo, ngezaako okubeerawo. Kakati okutwaliza wamu ensonga y'okubeera nti singa abazze nga ye mwami ow'ekirooto kyo, mwandyagadde musookere ku ki? Ku musaayi ssebo, kuba nange ndi mulamu. Njagala omwami nga mulamu ssebo. Kiyinza kutwalira bbanga ky'okwetegereza omwami? Like 6 months. Ssebo. Kakati okutwaliza mulu omuzalidde abaana nga bameka? Bakyalimu abaana? Abaana mwebali ssebo. Nja muzalira abaana bonna baana bayagala. Ssebo. Abantu abamu ebyomukwano bino bigenda ne bibakeeta, naye olowooza lwaki abantu tebakyawangaaza mukwano? Butamanya kwata munno bulungi. Olina oyiga munno naye n'akuyiga n'omanya biki by'atayagala, then n'oba nga tobikola bwe bityo. Ssebo. Kati ogamba naawe oba wali totuukiriza ebyo? Nedda nali mbituukiriza naye yali si mwesigwa. Fire, fire, touch me baby, cool the fire.